ekyo kyabadde just kavule naye jjukira Uganda yonna erimba foot soldiers nga buli district esobola okunganya ba foot soldier omutwalo gumu nga bambadde bati. Remember Museveni mwali abantu abiri musa wabula ekinati lutuuka mu Uganda hanze kanonye passport yange embereredde mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi ye kennyini President of Uganda omulonde 2021 wasobodde okuvaayo n'alomba His Excellency mukulu omanyikiddwa nga Yoweri Kaguta HE7 wali edi mu State House ebigambo bingi nnyo musindikidde ne leeta n'agamba nti no twagala accountability video yonna masawo njikuletedde abana ba National Unity Platform bavuddeyo bonna abamu backings abaseka ne baseka naye nga byonna mu video ngenda kubanga hambi kutemetema naye nga leto nagendayo aka video kano nga bwe nkola ya Madisa bukampleka like amenya kaso tambula katukira okunda banjegedde kumanya kweno information de abana ba National Unity Platform comrades menga shino video gisharinga mu WhatsApp groups awona hajja de mastula gamba gowe nanga oliyo ebizibu ki onoyita kwesa bikolwa bya kilogo sente zikubuze biti agamba ntino jangu namba ya usembi yo 570 ne 738 osolo mukubira ko bana mu inbox ya WhatsApp abelinga asolo kuyamba unyini katutandikira His Excellency Robert Kyagulanyi nako holalira wavude wapinda saba Yoweri Kaguta HE7 namugamba ntino twagala accountability ngafe aba opposition era tuli ready okubeera nga tu standing abana bali amaje gemwala ba kululiri aba foot soldiers nabo bavude yo mabega nabera mabega Bobi Wine bagamba ntino tuli ready okubeera nga tumachinga mpaka mu State House na njagalo zino video elimu holo comedy na yemu mu bingi nyo ebyo kuyiga male kuletede Fred Rombuye yake nyini habikakasiza hamasao. The president, as the chief drama of our generation, just adjusted his drum beat when he shared the word accountability on his social media platforms. So we, as the dancers of our generation, we do not have any option other than adjusting our dancing strokes to match the new rhythm. These people had their secret and they were very sure that this secret would never be released. But as Stinky the cock is the one which thinks that if it does not crow, then the sun will never rise. That is why even when the sun rose, there is daylight and it is shining everywhere to avoid embarrassment. The cock has decided to go silent, to refuse to recognize the fact that it is daytime. It has refused to crow. Silence is the medicine. By the way, these people never liked Joe Biden because he was always putting them on the sanctions list. So Trump was good news for them. They celebrated him. But when it comes to secrets, Trump keeping a secret, he really suffers like a woman in labor. Whenever he hears a secret, it is like an arrow stuck in his leg. Until it is removed, he cannot settle. And among the arrows that were removed were the secret of these people, which came with specific figures. And when it came with specific figures, it caused also internal wrangles to the beneficiaries because some of them were getting. Ekyo kyabadde just kavule naye jjukira Uganda yonna erimba foot soldiers nga buli district esobola okunganya ba foot soldier omutwalo gumu nga bambadde bati. Remember Museveni mwali abantu 27 nga mutandika olutalo olwo. So bwe tubagamba nti ffe twajja kutwala buyinza mmere bwe tuba tukitegeeza. Bwe tuba twagadde dutwala mu maanyi nakyo tukisobola. Naye tukyayagala kugenda mu peaceful mean of getting power. Bemba mukyagala hadiwe na tukisobola. Bano mwalabyeko batono buli district gyebali ne mu diaspora gyebali.
eno yabadde sayini wakabonera akabalaga nti ffe tuli ba mirembe. These people, just a number of these people is enough. Mwali 27 bano babadde almost 400 or 500 bamala okola kitwandiyagadde si yenteekateeka president gye yatugamba ayagala twala buyinza mu mirembe so sina muntu. Kino ekyamanjagadde nkiteeke olwaleero. Museveni be mwalabye just yabadde miya parade nga headmaster bwanajja kusonolaga nti abaana musimbe parade na headmaster nabe yagenda obbaga. It was just a surprised parade. Naye abaana ekikeekyo bangi nga nabo bali mu family zammwe nga tembamanyi. Time is coming mugenda kifeesinga. Tewali gobagulira t-shirt, tewali gobagulira uniform, tewali gobagulira ngatto, tewali ngaba na bamwe musasulo genda kukulaleza mu buli muntu yabadde yeyambaziza ekitono nnyo. Buli mwana yabadde yetaddemu emitwalo egitasoka 30. That is the spirit. Kati abe mwalabyeko obukisa mambiro bangi nnyo bali mu family zammwe, abale bali maje, abale bali mu poliisi, bali mu boda, bali mu butale. Just a mere time ejja. Bulijjo mwebuzabuza nga bafuka banaaba ng'abantu bano mwebali basirise babalaga eyabadde just kuba mulisaako nga buzanya amata n'omulisaako omuntu bamulisa abantu balina spirit baagala eggwanga lyo. Wabula gw'otegeerera nti abantu baatidde bw'aba neyiba yafumbye emmere nga teyakuyise. Lwaki okompuleninga kawo k'emmere nti neyiba naye asusizza ataddemu nnyo obunzaali? Bw'obanga neyiba yafumbye emmere ku mukolo nga teyakuyise, lwaki okompuleninga ku bantu abawuuta supu ngo bawulira bawuuta supu ku mukolo gwa neyiba? Tewaliwo omwana awo yamenye etteeka wadde n'erimu. Kye bakola kiri mu kwagala kwabwe ate kiri mu mateeka ga Uganda. Nammwe poliisi mbategeeza kebere muhoze ng'alegedde bakwata tulina kugenda kukwata 1 ngera soka kubuuza. Ekyankwanzi gye mutwala abantu ba brainwashing, mutwale ba sirikale, mutwale ba civilian, nga mbatwala ku military training ya mwezi wa myezi 3. Ba civilian, mutwale ba chairman LC3, ba councillors, mutwale ba student. Kakati omuntu amanyi fali ya Senegal bayita Bobi Wine. Awo yo kagaba. Ane Bobi Wine sijja muwayiriza. Twafuna diiru, nze manyi lwaki njagala kyakulanye. Waliwo omukazi yatupangisa mu America. Nampa omutwalo gwa $. Manyi amatu tubawe bimuli abenga balamu. Nensijako enjawulo yange. Nempa manager John Sente. Bobi Wine yasasula Sente asasulira mu nenjawulo yange. Nagano genda okuyimba ku boat cruise mu America. Najjako $1,500. $1,500 ze Sente mmeka. Atazali ziba 5 zinto manyi kubana milioni nga 7. Kati munaye Bobi Wine nasasulira ebbanja lyange. Nse ne Bobi Wine simanyi na kyandetera kuvuma musajja oyo. Chovalaba enako zende mukola sibanja simwana lwa banja mwabagamba nti Bobi Wine mukodobo mukoledde ki? Kati gwe kwezi wali okoze eddiru kineze nakolako na eddiru kugana namufunira omulimu America ogenda okuyimba naye ekyanga n'agaana naye sitiru n'asasula esente zolijeyo. Bobi Wine simubinga kamiliyoni azira n'awoggana n'ajja ne yeetonda. Bebeko naye tabba promoter Mlutaya ayiwe ebivulu naye ate tabba asasula misa kitayiwanga ko kivulu mayinja njagala kutuseko message eno obadde ofuuse number 1 wa Uganda nofuna omunakuza mu bisooto byembwa number 1 tayomba na bantu number 1 saka njagala omanyi nti government ya Uganda ekutunuulidde ekutya kati bagenda kutega ebisooto bingi naawe obigwemu yevubanye ompulira bulungi. Kakati saka emyaka kito ina kudda mu butalo. You are the number 1 of this country. How can people say oyimba abantu? Behave like number 1 kadaja ko number yaje kujjemo. Muge munyame mungambire King Saka. Kakati number 1 wesi bofunya abantu emitwale 3 erugogo. Ku mitwale 3 notuza abagagga, notuza abanaku ne bakola mu ate nyomba ne kwezi. Simanya lilipa. Abantu bayigerevo zabwe. Kwesi King Saka toina kuyomba na bantu botekana na bolevo.